ngenda kusomesa 25 ogwokubiri tutuuse okusasira eri nnamwandu abaana abaliga obwakabaka bwa Buganda ne Uganda okutwalira awamu. Tujja kumujjukiranga olw'ebirungi bingi byakoze mu bulamu naddala okuweereza ku lukiiko olukulembeze olw'abataka abakulu b'obusolya, okujjumbira okukulaakulanya obuwangwa bwaffe era n'okulwanirira obukulembeze obulowooza ku bantu ba bulijjo. Tusaba liiso ddene amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Twakuumye bubi ayi Ssaabasajja Ssaabataka. Kitukwasa ennaku okunyolwa n'okukulukusa ezziga erisembayo okuva ewala olw'okuttibwa kw'abantu n'amasasi, abandi basanjagwa n'amajambiya n'ebirala. Abataka b'obusolya mu Buganda tuvumirira obutujju obukolebwa ku bantu baffe. Tubawonga eri Namugereka atugerekere emirembe, nga bwe tugatta n'eddoboozi lyaffe ku kubanja alipoota ku butemu buno, ziyambe mu kugoberera entandikwa y'ebikolwa by'ettima bino n'okubisaanyaawo. Kiruma ate okulaba ng'abassi bano bakaalakaala n'emmundu emisana ttuku nga tewali abakuba ku mukono. Wano we tusabira gavumenti yaffe eyongeremu amaanyi okulwanyisa ebikolwa bino ebitujjako abantu baffe. Eri bannaffe abatemula abazzukulu tubasaba beekube mu kifuba, beefumiitirize ku kubonaabona kwe baleetedde bantu bannaffe, era bamanye nti ebikolobero by'okutemula abantu mu ngeri yonna tebirina kifo mu mpisa zaffe ez'obuntubulamu. Tukimanyi basobolera ddala okusalawo ekituufu, olwo ensi ebeere mu mirembe nabo bennyini gye beegomba. Tukoowoola n'abakozesa emikutu gya mukwanirawala gi social media okuvaayo ne bawalampa abalala n'okubasiiga enziro, okukomya omuze guno ogutalina kalungi kalijjukirwa ku mannya gaabwe ng'abantu balamu, ate naddala mu biseera ng'abantu abawalampwa bayita mu kulumwa olw'embeera ezitali zimu, nga kati embeera gye tulimu ey'omutaka Lwomwa, ate abalala ne bakifuula omugano gw'okuwalampa abalala, n'ebirala bingi tubiwulidde. Nga tuteekateeka okutereka omubiri gwa muganda waffe omutaka Lwomwa, twalonze Katikkiro w'omutaka Kabazzi Edward Lwanga ne Katikkiro w'omutaka Mbaziira Kato Lutuuma okuluŋŋamya ab'endiga mu kunoonya Lwomwa omuggya n'okukola ku kutereka Lwomwa omubuze. Enteekateeka ejja kubanjulirwa mangu ddala nga bamaze emirimu egyo. Mbaagaliza omukisa omukuumi Omutaka Namwama Gasinikisito Mutumba, omukulu w'ekika ky'Ekkobe era omukubiriza w'olukiiko lw'abataka. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.